ng'ebyava mu bigezo by'ekyomusanvu omwaka oguwedde kye bijje birangirirwe nti bifulumye tuzambalidde ku migongo nga nswa okugenda okuwenja abayizi abakize ku bannaabwe. Wabula embeera gye tusanze ku masomero agasinga ebadde yakalwanyaminya nanti nga tewali yadde omuyizi azze okuwuliza ebivuddemu. Ku Little Mheji Primary School e Nansana abasomesa babadde tebava ku masimu ng'abazadde n'abayizi babali bubi okumanya bwe byagenze. Olubadde okubifuna bwe bati batandikiddewo okwekebejja okuzuula butya entuuyo zaabwe bwe zasasuddwa abagolozi. Abayizi ababeera okumpi n'essomero tusobodde okubasinkana ne batunnyonnyola bwe byagenze. Covid yantawaanya. Atya. Nali sisoma bulungi. Olumu bali batusindikira waaka naye nga bamusindika ku masimu ate ng'olumu kinzibuwalira okugenda okumuprintinga out. Abasomesa batubuulidde obugubi bwe bayitamu okutuusa abayizi ku buwanguzi. Abali mu second grade si basanyufu nnyo kubanga Covid yabakosa nnyo singa ababeera naffe 24 hours no bagenda musomesa ku mwana performance ebadde genda kukyuka nnyo. Ruth Mawejje nga ye nnyina wa Jovan Migadde abadde asomera ku King's Primary School Kabowa naye oluwulidde nti bikomyewo atinyettinye ne mutabani we okujja okubikakasa. Banonanga wano waaka holiday packages ne tugenda ne tuzikola ne tukomawo ne balivayizinga ne bazimakinga ate ne tutwala endala. So ekyo kyatuyambye okubeera nti twakivinsi. Muzadde munne Sharon Mujawimana atubuulidde engeri omuggalo gwa COVID-19 gye gwamutaataaganyamu ng'ateekateeka muwala we okutuula ebigezo. Y'okusoma ekifo kiba kirina okubeera nga kiri so quiet, so twamufunira ekifo ekiri quiet nga eyo gy'asomera. Wano abayizi batubuulidde ekimu ku byabalemesezza oboolyawo okufuna obubonero obukira ku bwe baakoonoddeyo. Kugula data buli kanaku osobola okukeeping up ku Zoom ne ku Google Classroom ne network yali esumbuwa. Ku ssomero lya Twin Brooks ekiteezi bo babadde tebayinza kukyebeera era endongo entonotono esindogomyemu olw'essanyu ly'okuyisiza abayizi bonna mu ddaala erisooka. Ekigenda wano maaso tuli basanyufu nnyo ekyensusso olw'okuba nti ebibuuzo byaffe bikomyewo ate ng'abaana ffenna tuyitidde mu first grade ekyo nkyebaliza Katonda. Ku Homies Darlene Gayaza abasomesa naye essanyu libalemye okubikkirirako kubanga babadde tebasuubira nti mu mbeera abayizi mwe baasomera babadde bayinza n'okufuna obubonero obulungi nga bwe bafunye. Tuvudde wala twebaza Katonda olw'okutukuumira abaana n'abazadde baffe abatuyambye ennyo ne tuyimirira wamu nabo. St. Marcelina Academy Matugga, Rich Dad Junior School Najjana Nkumbi, Gombe Junior School, Matters we Bulindo, Mount Zion Kayabwe n'awalala yonna kubadde kubinuka masejjere. Guno mwaka twabadde surprise kuba zino marks tetwazisuubira naye tebaza Mukama nti sofa omwana waffe yasinze yafunye obubonero 7 okusinziira ku bibuuzo nga ebyali n'embeera ya karantini ne Covid. Netufunako first grades 5 ne tufuna second grades 2 ne tufuna 4 6 bwekyo kyo bwe twakola ffe ne tubeera nga tuweddeyo. Tulowooza nti omusingi ogwo ogwateekebwawo okubeera nti tukkiriza nti embeera ekyuse naye tulina obuteekubagiza tulina okukyukira mu mbeera eriwo. Essomero lya Gombe Junior tusigala nga abaana baffe bakyasoma. Olw'okwerinda ekirwadde ki COVID-19 abayizi abalala essanyu ly'okuyita ebigezo baliragidde waka era waliwo n'abatusindikidde ku butambi. Congratulations! Kyabadde obuyambi kuva babazadde bange n'abaganda bange. I'm Alieva Siza from the modern schools Namasuba. I thank God that I scored 6 aggregates in my primary reading examinations. Nebaza Katonda ansobozesezza okufuna aggregate 9. Nebaza ne baganda bange bonna abambeereddewo abasomesa bange bonna ba director.
abayizi abasinga abawulira ng'obubonero bw'ekyomusanvu tebubamatizza basuubizza okwesasuliza ku bya siniya ey'okunaka bya banaatuukayo mu ngeri y'atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomira. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.